telefone nje msinza kumera katamu kubera very good morning, afternoon, evening kijja kusinzira of course bude ki video wagenda kubera ngate kutukira ko Fahad Prayer yoga kunonyeza uga kutusako agude mu bitundu bigwange ebyenja ulogwe eyo tazata kubera ngate tukanterako ekigalawo kyalingirako abalala wansawo jagenda obene ngate otwa endowooza y'ensonga ze tuliko nsonga ze Ebola era nga Ebola bananga alabikanga ali serious era nga oluvanyuma kubera ngate ensi ez'enjawulo omuli America, Canada zagaddewo services zaabwe mu ggwanga lya Uganda omuli applications oba abali mukubere nga tebasaba okugenda mu America oba Canada abagala okuvisitinga babadde bafunye visa already babadde babayimiriza era nga enteekateeka eno okusinziira ku bo bategeeza nti egenda kubeera nga ate etambula for 90 days waliwo enkyukakyuka ezisobola okubeera nga tezibeerawo sayidi zaawo ku Entebbe International Airport njagala kubeera nga tembikutirawo tongera okubeera nga tetumanya biki ebiri mu kubeera nga tebigenda mu maaso sayidi ze gwe wena ali mu nteekateeka y'okubeera nga temunage oyagala kutambula oba genda mu nsi endala yonna ngenda kubeera nga temikutirawo tongera okubeera nga te ensonga ezo nazo tumanya ki ekiriwo akadde kano wena bakujeyo of course n'ensonga endala njijjo ngenda kubeera nga tezikutuusako nga ziri mu kubeera nga tezitambula mu ggwanga lya Uganda tuula butuzikalira Shekashafu musomi wa dduwa wali nnyo okubeera nga takolako ku namba z'essimu eziyitawo wansi ku busitigas ajja kukolako nkozesa amaanyi ag'edduwa mufune tojja kubeera nga tebwejjusa katusimbule naki ekiriwo akadde kano naddala ku nsonga z'ekirwadde kye Ebola temuvaako. Hello guys, this is not our job, but we're just trying to inform you that if you're traveling anytime soon, because of Ebola, you have to, there's a form that you have to fill in. If you come from home when you've already filled in, it makes everything easier because you won't have to line up for long. So I'm going to put the link down here for the code that you have to scan. You scan it. Excuse me, sir. Do you have the QR? So yeah, like if you already have the code scanned, it makes everything easier. You won't have to queue up for long. Just take a screenshot and show it to the health officer that you'll find at the entrance of the airport. Thank you. Kindly tap the link below and fill it in before you set off from home. Okay, so Ministry of Health, I do not know what is going on. I don't know if you want us to give you a masterclass in communication or something, because you guys are really messing us up. We can't fly. Some of us are supposed to go for graduation in Canada. We can't go. I have a trip in Belgium for the World Coffee Conference. I can't go. We can't even have sex for 6 months. You know, Rwanda is closer to Congo. Burundi, they are there. Tanzania. Nobody is talking about Ebola. But Uganda. You're giving people interviews, you're going to CNN, BBC. What is, you can have your 90 billion and eat it in peace. Eh? I'm to hear 1 billion is not enough. We have samples from here. 1 billion per day is not enough. Then you're killing us, man. Muhaji Adi show, it's cancelled. I have my brother Virunga Marathon cancelled. Wekesa is having a Israel Zodi run August 22nd. I was there trying to plan and do accommodation. All the accommodation in Kasese, Fort Portal is done. I was trying to do accommodation for tents for 2,000. Now we don't know, because you're saying 90 days is going to be affected. Tourism is dying. People can't come to the country. A lot of things are going, man. Why can't you communicate below the line, not above the line? Do you have to give interviews to CNN? If you want to handle bars, you know we have an association. Libra, you talk. The chairman will communicate to everybody. Busy places, hospital, whatever, you can communicate to everybody below the line. Minus giving interviews to CNN. You guys are killing us, man. Because you people want to eat money. No, 4 people are dead, 6 have survived. No, don't have to. Rwanda, the president was there. Over the weekend, basketball, serious guys are there. He's greeting people. Burundi, they're not talking about it. Kenya, no one is talking about Ebola apart from Uganda. Google, I'm just seeing CNN here. Ebola. Uganda. Come on, guys. You're killing us. Let me tell you. As a country, we need to learn how to communicate. Amawulire ge mutuwa malungi nnyo tetuganye. Naye engeri gye muli mu gatuwa muli mu kudragging ensi z'abendi. Muri mu kudragging ensi z'abendi, which they have the right to protect themselves. Bajja tugala.
era bajagamba bugambye ennyonyi zonna eziva mu ensi bweti ne bwe bati muzigane ate bwe baziggala mukwano you don't know how much business is going to be lost. So mwe muba muine engeri gye mwagala okugaba amawulire. It is good, yes, but filter. You should understand why a lot of people are even moving out of the country. Ava Dubai, ava UAE, amazena kumunana mukwano. Kala vudeyo, thank you. But what's next? Do you have to drag the country ngamo chikoze? Bana Ebola zamwe zibere zamwe. Fetuli balamu. So temutu ononera business. President w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni olunaku olw'ejjo yavuddeyo n'abeera nga wa updates ku ndwadde ya Ebola wabula nga wasinze okubeera nga wamukwasa oba kyebugambe wasinze okubeera nga wamukwatako nnyo kintu ky'okubeera nti abalambuzi batandise okubeera nga bakansolinga visits zaabwe mu Uganda n'okubeera nga bakansolinga bookings eza hotels mu Uganda era bw'atyo n'avaayo n'abeera nga abagumya nga bakasa nti endwadde ya Ebola nyangu nnyo okubeera ng'ogyewala kasita weewala contact. That's all. So techinza kubeera nga kiba counseling visits mu ggwanga era Uganda. Jukira abalambuzi gye bakoma kubeera nga tebajja mu ggwanga kiba kyekosa economy ey'eggwanga n'ekkirizagana naho balina okubeera nga bafunamu obweraliikirivu olw'ensonga bw'osanga rating eri akalwadde kano kyegali mu kubeera nga kaspreadingiramu mu Uganda ne numbers ze yasomye kkirizagana teri mulambuzi yenna ayinza kubeera nga ateeka bulamu bwe at risk. Yagambye mu Kawempe bwe mulimu abalwadde 3 aba Ebola bali confirmed mu Makindye waliyo omulwadde omu Lubaga yasize okubeera nga eri alarming abalwadde 14 then naba nga yamaliriza n'ekitundu ekyewakiso nti yo basanzeeyo omulwadde omu nga kiba kitegeeza bw'oba gasse 14 gattako 3 abawameka 17 gattako omu 18 gattako 2 abalwadde 20 nga ate ensi yogamba erimu abalwadde 20 right now si ensi endwadde mwe yatandikira wabula nayo yafuna bufunyi bwaleetebwa kuva mu ggwanga erya Congo. Kiba kitegeeza engeri gye tubukuttemu ng'Abannayuganda si engeri entuufu ey'okubeera nga tubukwatamu era tuli ku risk y'amaanyi okubeera nga buspreadingirwammo n'okusinga gye bwava mu ggwanga erya Congo. Wabula ekyamasomero kyo twategedde engeri kigi yakikonkuludiinzeemu naye ng'ababooda nabo yazzeemu era n'aboogerako singa tebakomya ngeri gye batikkamu bantu bino otisse bantu 3 ku mutto otisse bantu 2 ku mutto singa tebakikomya wakubagaana okuddamu okubeera nga beoperatinga era ssaawa yonna bantu soko okuyingira lockdown ya bizinensi nti borders zituule singa tebakomya nkola yaabwe y'okubeera nga beetikka bangi wali akavuyo baabo bwe bakuŋŋaanye ababoda kye mwakola muzeeyi kyonna kino kyogera nga kijja kubulumya nange n'abantu bye baŋŋamba abantu nga bakamala okubamenya ekiri mu ggwanga bali mu kumenya abantu balina obusungu balina obusungu mu Uganda wano nze leka nkubuulire era nze mbadde ndi wano nga ndowooza nga ŋŋamba nti kituufu muzeeyi agenda kugalawo amasomero kubanga abantu obusungu bwe balina kumenya abantu tebali mu kumenya abantu balina obusungu ako tebalina kye bayinza kukola gavumenti tebalina kye bayinza kukola gavumenti naye abantu balina obusungu nze mberabirako nga bangamba ebigambo bye baŋŋamba bwe mpita mu bantu ate njagala mbabuddemu abali eyo n'abandaba mumpe ekitiibwa bino mbyambala kulaba lisaali kulaba abantu bye boogera abantu balina obusungu ku bintu bye bamenya abantu kambabuulire muzeeyi nkubuulira amazima oli mu ntebe bamaze okulayira naye abantu banyiivu nga bw'okiwulira talina kyakukola olaba abantu nga bevulungula eri nga bagweri nga bakola bwe bati nga bakaba bukabi mama wowe n'amasimanyi biki mama wowe mama musegeri mama ezedulugo zimanyi muddeko mutekeko n'amasomero era nga mwogezi wa inebu webale kuvaayo omwogezi w'amasomero webale kuvaayo n'oyogera ebintu n'otegeeza bulungi eggwanga naye singa kisoboka saawa zino n'ogeza n'ogamba nti ogala w'amasomero nti abaana baddeyo oli yebakamu kuwona abaana kukiri mu ggwanga kati nti bamenya abantu balamenya abantu balina basula abantu bali bweru n'ogeza ti n'ogamba nti kati simanyira ipo kati covid ne bwakomawo natta abantu baleke bafiire eyo n'abaana bafiire ku masomero tosobola kuddamu kugalawo nti ogalawo mubaleke oli anona bunonyi baana nga bamukuba nga bamutanga afiire awo talina kati amujeyo amutwalewa kubanga yagonye yagamba kamutwale ku ssomero nze nasigadde bweru kababeere ku ssomero nze mbeeraawo nga noonya wensula kati ate mugambe nti genda omuleete
olaba saawa zino olumu ne bwe nga lwakuta baana oli agamba kabasigale bafuireyo tekisoboka fazi bano abali abategeka ebyabwe naye bano abali tekisoboka era omwogezi weebale okuva n'otegeeza eggwanga abantu bagenda kuddayo bagenda kubata weebale nnyo weebalire ddala naye kibadde kitambula wano nga bagamba nti muzeeyi agamba abantu nga bateekawo ebyo vidiyo abantu babadde batandise okunyiiga omanyi kibadde kigenda okubeera wano manyabu. Yes, vetting okusunsula baminisita abalondebwa kuwedde neera tekunaggwa kubanga tuyina omu ku balondebwa eyalondebwa okufuuka Minister wa Education Honorable Janet Kataha Museveni tazze. Tubuuziza kiki ekibaddewo, Speaker agambye akyali ntaki ne ofiisi ye okutegeera ddiro kinaasoboka kubanga kikulu buli omu alondeddwa okusunsulwa. Netumubuuza ebibuuzo naddala kati ababadde mu dockets ezimu obadde ogitambuza otya, ffe tulina okwemulugunya ku kino ne ku kino naki, ebibuuzo generally ng'omuntu tannakubibwako kalulu. So tulindiridde ddi kati bakitegeeza tayinza kulayira kuba birayiro nga minisita nga tannayita mu kasengejja kano. So kyovudola ngambye nti kuwedde naye era tekunaggwa. Yes, nga bwe tuze tubyogera issues ez'enjawulo kati ng'ez'amawanga kubanga ekyo etteeka liri clear. Fe abamu nga tugamba nedda omuntu alina okusalawo. Etteeka bwe liba ligamba nti toyinza kubeera minisita ng'olina obutuuze obw'amawanga abiri, katugamba lekulira obutuuze obumu osigale ng'oli munnayuganda kuba kati eryo tteeka tetuyinza kumenya tteeka ate tuyinza gamba nti kati tugende tulikyuse just olwokuba tulina abantu betutagetinga. So nga tugamba omuntu aweebwa omukisa oba asobola okulekulira obutuuze renouncing obutuuze obw'eggwanga erimu oba amawanga amalala, tubeere sure nti kaakati ono munnayuganda pure nti loyalty ye eri Uganda neera okugoberera etteeka. Kaakati ebyo tukyabirindiridde okulaba bigenda okutambula. Ensonga endala nze enkwatako ennyo era nakyogeddeko nti erimu ku bbago lyendowoozaako ne bannange, komiti eno erekeraawo okutuula mu kasirise. Amawanga amalala gakikola nga kiri mu lwatu kye tuyita public participation. So kati nze ebbago lyendowoozaako Public Participation Act, nga bannansi bawa endowooza zaabwe nti ne bwebeera budget nga basobola okuwandika ne bagamba nti ffe bwe tuti bwe tusuubira ssente ezisinga ziteekebwa wano ne wano ne wano. Buli bwa tteeka lya Parliament biiru bino bye babiyisa ebya speed nti bibeere serious abantu bakonsaltingibwe. Bwebeera vetting nga gye tubaddeko leero, bannayuganda bategeezebwa nti kakati abantu bano balondeddwa okubeera mu bifo bino. Mweki kye mulowooza ne wabeerawo akaseera abantu abo ne bawandika nga oba bawandikira sipiika oba Parliament, ono tumanyiko kino ne kino tetukkiriziganya, ono kino ne kino ne kino. Then olunaku bwe lutuuka nga tugenda kusunsula abantu bano, kibeere mu lwatu nga bannamawulire mwemuli mugoberera ne mulaba abantu bano ebibuuzo bye tubabuuzizza babizeemu batya. Kuba kakati mwe abataliiyo temuyinza na kutegeera nti oba ono bagambye waayi munnaye katumale gamuleka, oba yalwana, oba bambi ono akaddiye, oba bambi just tumuleka ali mu retirement, akalimu akafuna ebeerenga retirement package. Kati bye temuyinza kubitegeera. Naye bwe mubanga we muli ne kamera zammwe nga bannayuganda bagoberera ne balaba nti kakati ono gwe balonze okutukulembera mu minisitule eno ebibuuzo abiddamu atya, obusobozi abulina, ensonga eyo nkulu. Era katusuubire ebbaga eryo nga bwe tuliteeta bannaffe bajja tuwagira ku nsonga eyo. Speaker era Speaker adelegatinze Deputy Speaker ayogere ku nsonga zino. So saagala neetantala ennyo, naye bye mbabuulidde ffe concerns ze tubadde tulina era tuziwadde. Tuyinza okubanga ennamba yaffe tewera bulungi naye ensonga zaffe ne ziwulikika nti mu positions zino twetaaga abantu abamanyi ekyokukola, abantu abagoberera amateeka. Oli bw'abanga tatambulira ku mateeka, lwaki oba omuwa ministry? Oli bw'abanga obutuuze bwe bukyalaga nti agwa mu mawanga ag'enjawulo, lwaki waakiri tolinda n'osooka okukakasa nti kakati kiggweredde ddala? So concerns ezo nga zirina okuvaayo. Era olaba yabagamba oyo azze ne energy nnyingi, oyo ayina mulira
gwatanamanyira gwakyali mu kyekango but get used ojja kutuuka okimanyiire nti nga yewaaliwo ba Honorable Matembe nga yewaaliwo bamaama Mabira nga bwe baaliwo abalala bonna kati ne Nameere waali azze kulwana kulaba nga eggwanga litambulira mu ngeri etatutwala mu kinnya wabula etutwala mu kkuba edduŋŋamu ery'okuzimba eggwanga ery'enjawulo. No priority of course kulwanyisa corruption. Ekizibu ekisinze okuzingamya revenue collection bw'ogattako tewaliisa enkuŋŋaanya y'emisolo naye n'ensaasaanya yaagyo. Ogenda ne weesanga nti ssente ezikuŋŋaanyibwa mu bantu bafe ate ng'emisolo bagisasula era gibanyigiriza naye ssente ezikuŋŋaanyibwa mu bantu bannaffe bagana ozideclaringa mu bujjuvu bwazo oba okuzanjulayo mu fandi ey'awamu gye zirina okudda. Kati ne weesanga nti singa division oba district oba ekibuga kikuŋŋaanya obuwumbi kangeze 5 naye nekyogerayo obukadde 10, jjukira 50% ku ssente ezo zirina ate okuddayo wansi mu miruka ne mu divisions mpaka ne ku byalo. Kati Munnayuganda alina okutegeerera ddala nti oli bwabba ssente ezo abbidde ddala mu nsawo ye oba kyawukanako n'okubbira ku central government naye oli bwabba ezo z'ez'amadistrict ne cities ne divisions aba abbidde ddala mu nsawo ya Munnayuganda. Mwawulya president w'eggwanga ng'agamba nti ekimala kimala tuwadde abantu oba gavumenti ewadde abantu obukadde 800 mu buli parish naye njagala otambule mu parish tandikira ku yiyo gy'obeeramu onoonye abanaku abaweereddwa obukadde 800 tugenda kutomera ekijinji nga tusaba abantu bazze ssente nga be tusaba okuzza ssente ate si be baazirya kuba otuuka mu byalo ng'omuntu gwe baawula kakadde ka parish model ate waliwo awo abaamutetenkanya ne bamuggyako $60,000 kyokka nga tusuubira nti yali alina okukafuna obwo obulwadde bumu. Kakati ne tubeerawo ne extension workers nti extension worker owa agriculture tatuuse, extension worker ow'ebyobulamu tatuuse. Kati ono gwe wawaaka kadde oluusi ne bw'aba tebaakamubbako tafunye amuyambako kukakozesa kyokka ate neeno waggulu ssente ezikuŋŋaanyiziddwa bano abeesobolako nti ow'amaduuka asasudde license ye, owa saluuni asasudde, property tax basasudde, ennyumba ezitasasudde musolo mwalaba wano nga bazimenye naye ate n'ezo ezifuddeyo ne zisasula ogenda ne weesanga nga ssente ezo tegeera nti kulina okuvaako ezimu ne ziddayo ne zitereeza enguudo ne zitereeza enzizi ne zitereeza amasomero nga nazo nga nazo zibbiddwa nga ssente ezo nazo zibbiddwa. So ne weesanga nti the elephant in the room ekizibu kyennyini ekituufu tekyali badde musolo kuba abantu baguwa ate tezaali badde ssente kuba gavumenti ezirina era ezifulumya wabula abazibba. Tulina okukirwanako nga tetwetiiriridde tuwulirayo abaweddemu amaanyi ti kaakati Honorable Balamu ne Honorable Nameere olwo bagenda kukola ki ekibadde kitakolwa buli mulembe n'ogwabyo. Ate enkulembera ya President Museveni ya piecemeal buli kisanja abaako kyataddeko amaanyi. Yasookera mu byakulwanyisa siriimu, poliyo, kulwana ku woman empowerment, kulwana ku bantu bangi kuyingira mu money economy. Kati kino kyo kyakulwanyisa nguzi kuba yategeera nti effort ziri zonna zazaateekamu ekizze kiziziŋŋamya y'enguzi. So tubeere aweya nga Bannayuganda nti ekiriwo kyakulaba nti tutereeza obuweereza. Waliwo ebitundu ebikoze obulungi nga Ggulu olaba nti ne Masaka bwe natandika okuba enduulu ku babbi kati waliwo improvement mu kukwata ssente ezo n'okuzizzaayo wansi gye zirina okudda. So ebitundu gye biri ebigenze bikyukako. Nawuliddeko nti ababbi abamu kati baatandise bali mu panic okuva Honorable Balamu yavuddeyo ng'alinako bwakoonako bwayogerako nange nga bwenkasukayo. Nawuliddeko waliwo be baakatuwayo example nga 7 ababbi abazizzaayo ssente ku akawunti za local governments. Ekyo tukyaniriza kuba nabasaba mulokoke n'abalala mukomyewo mwanguye okukuŋŋaanya ssente ze mwali mwabba mangu muzizzeeyo tusobole ate okutandika emirimu ssente zigende ziyamba abantu. Nja kusaba bammemba ba parliament
nabo bongeremu amaanyi mu bwaka. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.